weewaawo bw'owulira okugugulana okungi okulimu ebijja bipukula tolowooza nti nno giyinza okuba egya nakakaawa. Mwanange eyinza okuba nga lugalonkoola oba ekinyenyambubbu kyekijja oba olina okwetegula kubanga n'enswaswa eteyanula bagyogerako yereega engalabi. Lunaku olwaleero tuzze wano okwongereza kulukulu anti tubasomesa ebintu era eby'ensonga ate ebyamakulu ddala tugattako ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Olulimi ly'eggwanga era yenkulaakulana y'ensi naffe kwe tutambulira ku kyo kwennyini kwe tubembekedde nga engalo eya wakati. Kale ku kyo kwe nkubira ddala akati omukunku ku mpomero. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi zize okutegeeza olugero lugamba nti tuwakanire ebaagwa nti yerimu eggwako. Tuwakanire ebaagwa nti yerimu eggwako. Abamu bamanyi okugamba nti tuwakanire ebaagwa nti yerimu omwana. Nedda, olugero luli nti tuwakanire ebaagwa nti yerimu eggwako. Nti omuntu nga bwe kiri nti omuntu abeera lubuto oba abeera ettu bw'abeera muka kabaka ate omumbejja azitowa, ensolo yo ebeera ggwako. Ensolo teba lubuto ebeera ggwako. Embuzi ng'eyo, endiga, ente n'ebisolo ebirala ebifuge bye mumanyi obulungi gaba mawako buli bali muliba eggwako. Kati oli bwaga nti tuwakanire ebaagwa nti yerimu eggwako. Ensolo bweba ebaagwa amakulu ag'okungulungulu, ensolo bwe baba nga bali mu kugibaaga okugijjako eddiba bagitta, kitegeeza nti mugenda kumanya n'ekiri munda, si bwe kiri? Kale kati tekikwetagisa kusooka ate kubuuza. Era amakulu ag'ebuzibu ag'olugero lugali nti si kirungi kubuuza kintu kye mumanyi nti kiyinza okumanyibwa amangu oba nti kisoboka okumanyika amangu. Beeranga mugumiikiriza ku nsonga ezimu kubanga zibeera zijja kubeerawo. Kiweetaaga okumanya ng'opapirira ate nga oteekwa kukimanya obeera ojja kukimanya. N'olwekyo si kirungi kuwakana mu biteetaagisa. Lwe lugero lwaffe olwo lugamba nti tuwakanire ebaagwa nti yerimu eggwako. Olunaku olwaleero lwe tubabuulidde bwe tubasomesezzaako mu kanyomero kaffe akayitibwa embuulirire. Jjukira twalugera dda ti embuulirire tefa yonna, naye nga ebitabo bino ebyawandiikibwa kusaba obyegulireko. Effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3, ekitabo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi kya mitwalo 3, enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6, waliwo kino ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3, Olulasangeye kya mitwalo 10. Kakati gwali eyo nga olina ebyamaguzi ebyo by'otunda, olina ttaka, olina kizimbe kyo ky'otunda, ssomero, ddwaliro, oba bisolo, mbuzi, nkoko, nteeyo oba ndiga, kiki ky'otunda kyonna, mmotoka, pikipiki oba kyalaani, kiki ky'otunda gwe tugambe. Kale tutuukire tujja kukuyambako okulanga ku mukutu gwaffe guno ky'otunda ekyo okitunde mangu, kubanga bw'onaaba okitunda n'otutegeeza ne tujja mangu awo wooli wonna tewali kanyomero ka ggwanga katulema kutuukamu. Bwe banaakulaba ng'okitunda bajja kukigula mangu, nkukakasa. Kale tutuukire ng'oyita ku 078 599 343. Ogitegedde bulungi. Kale kakomekaawo kyesiraba nga sikyogera, enkuba tejjuza kamoome. Kisaayiro kite akirinda kwakyeya. Olunaakomawo ate tunaba tubawa birala, naye nga M Franka Media bakuba ebifaananyi ebirungi, bakwata ne vidiyo ez'omulembe. Kale mubeeyo mirembe bakulu, tunaawuliziganya ate awangaale Omuteregga.